buli munnayuganda oli mubbi oli muli wanguzi obbe emisolo buli munnayuganda ndaba wetereze tuyoketereze ebirala ababbi eddagala bakibakongo bannayuganda muli babbi bakwano baffe baganda baffe bakitafu muli babbi gamba munnabbi eddagala nti gwe tukumanyi gobbe eddagala taata naye twagala twejjika amalwaliro bannayuganda natwagala okukyusa ensi eno gwe olina osooka okukyuka okitegeera mindset from you kyova tugamba essaawa nti tukyanenya ekimala kimala gwofunamu nze okwesimbawo nonnonda gwofunamu ate naawe anvuma emwesinga 10 osanga kamayenje abala bakuyita mufere waliwo abakuyita omufere bwe kibanga abantu abafere balinga nze okuva n'olwayo saagala mwetawo wanyi temulina kimunkulu okuva lwolemu nze saabafere buli muntu abeere mufere kubanga obulamu bwendi mubweyagala sinze yatwala ebyo sinze yakuloga tebakuloga mutwego kisegedde tobanja gyotawula bannayuganda bakozi otumanyi buli okola bya muhozi bya museveni bino okola ki toyina kyokola mutwe mukalu oyina mikwano ki gwetolodde banjaga baki mikwano banno togoberera bannabyabufuzi tebalina kibagenda kukolera gavumenti bwemala okulonda ebeera ya bonna abantu tebakimanyi jonna kayukanidde abantu kani imagine abantu badiscussinga kala omuntu nakola nalwa kala avuga emotoka ya yero toddayo okweteeka ku motoka yange nti yenaalemu nze siriwe naalemu siriwa nope sirina kibiina naye lwaki tewajjira mu kibiina kala ya red si ya mwami Kyagulanyi oba nope ezo kala ziri ku Uganda flag bulungi nnyo yes temanyi na yero kitegeeza omusana ogwakira Luzzi nammwe nnakitangaala tolutala neyeyagala n'alima ate radio bamusaayo baki oba biki Uganda yes naye abala bakikozesa bubi so mbagamba ki sigenda kuddayo kukkiriza tetugenda bannayuganda tubuuse basebe abali eyo abali mu diaspora abali ebweru mutambuddeko ne mulaba bye twogerako era ebasinze okumpagira ennyo ne bategeeza n'abali eno era essaawa eno is a revolution it starts with you temuli kuwala nawe naalemu tetuvuma tetuvoola abanupu ba luganda lwaffe gwe ekirala twagala kuleeta amateeka kooti emala etya neeta omuntu ate ne wabaawo emigunju wabweru n'emmundu weziti okutulugunya bannayuganda kigenda kukoma nga gwe yamutulugunyiza olina omuliyirira toddayo muntu nga bamutadde mu kooti okuddayo mukwata nga mpaka nga wayitewo ekitono nnyo wiiki 2 kijjawo conflict of interest abantu balindye bannaabwe wali ku kooti nga babateeze kooti mwe muzikozesa gwandaba okulwana entalo zo ez'ebyobufuzi ez'ebyenfuna n'ebyomukwano omuntu bakupangira mbeera z'abakazi mbeera za business kooti omuntu ne balwawo kooti mulete express courts tugenda zireeta 24-hour courts ng'osasulayo kasente ne gavumenti empeereza yaayo twagala tugireete ng'erina express service ne ordinary ekyapa kyange kirina kulaba ku registrar mususu obubbi ku bakandidate bettaka mweddeko namwe registration ejja bakandidate bali mu kutambula ab'enjawulo